Baganda ba wano be bakola ebutaweera okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Era kino nkikubuulira. Be bagenda okukola obutaweera ogitwala. Just wait. Be bagenda okukola obutaweera okugitwala. Because wano wali obuyinza. Ne bonajja n'ova Mulango, n'ova wa n'ova wango obuyinza bweyagala buli wano bano kasita bateekawo resistance tolina ojja kuyita. Okitegedde? Abaganda bagenda kumala kuggulirawo. Bagenda kumala kuggulirawo kole ki? Oyitewo. Kasita banaasibawo tojja kuyitawo. So, buli ggwanga libeera ne key regions ezikwata obuyinza. So, kakati provoking eno yonna ekolebwa ku Baganda, ne mukwata buli Kyagulanyi wagenda ne mukwata abaana bawo ne muyoola buyonzi muteeka eyo mu biyumba. Eyo provoking egenda kuvaawo mu kaseera katono. So mukwano gwange jeno otafire by the way munoonya njagala genda mulabako olina essimu ye? Sigirina. Ginoonya tugende tumulabeko omusajja oyo. Bwemu ku basajja beetaaga okubuuzaako n'okugyako hadithi entuufu. Ate otafire alina ekirungi kimu mu bannamagye ba Uganda talina kasajja. Okyabaita akasajja okamanyi? Ennugu. Ye muntu akugamba nti nkwagala naye ng'alimba. Yekwenya. Iti yekwenya. Takwenya. Okitegeera. So, kakati ekyogamba nti abano obaithe kanku ekyokulabirako. Walabye abaana ekawempe n'emukono gyonna balabye. Bakubatiya gaasi ow'amazzi bafuuyira amazzi bongera kujja. Bayiika buyiisi. Bongera kuyiika. Ekyo luli ku mulembe gwa Besigye. Nga abantu ba Besigye bakubamu omutiko batiya gaasi busatu Besigye takubalaale. Ebisaawe byonna nga bikala badda maduuka. Naye bano mubakubye owamukka mubakubye ow'amazzi mubakubisa kati omukimanyi nti balina n'obuuma bw'amasannyalaze. Yes. Kakati bw'oyita abatiitiizi otafiire obadde ki naawe? Sagala kuyisa mu ggaali oli mukwano gwange. Abo batiitiizi abo? Ab'oku mulembe gwa Besigye bali batiitiizi. Kakebe katiya gaasi kamu. Ng'olaba Besigye yagiranga enkwata neyekwata mu kiwato bw'ati. Mu open roof bw'ati ng'atunuulira emmome zidduka ziyingira emyala. N'agamba bano basiru kika ki bano. Wakitegedde? Secondly, ku mulembe gwa Besigye walabako gwe bawamba. Omuwagizi w'FDC yabuziddwawo. Ku mulembe gwa Besigye walabako gwe bakubisa amasannyalaze. Gaakajja. Kakati abo bw'oyita abatiitiizi. Kati bataddemu n'embwa. Bagenda kuleeta n'ebibe. Ne roboti bajja zireeta. Abo bw'oyita abatiitiizi. Naye kyasinza okunsesa ku mbwa eri. Eyina training gy'otalabanga. Yo bakira gwe kasita ogiyita mu maaso ng'ekubuukira. Yabuukidde omukyala awo yatutte ng'ali bwerere. Bwe yalumye Gomesi. Badde bagirese kola ki? Nalabye awo nga poliisi nga bagezaako kunnyonnyola nga bagamba nti bagireese kukonga lusu olw'ebyambalo olw'ebikozesebwa eby'amagye. Ani yakyogedde ekyo? Mbuuli yakyogedde. Yakyogedde musiru nnyo. Mujega nnyo. Kukonga. Kankolage wano video. Yadde kubukedde okwo. Ng'agezaako kunnyonnyola lwaki embwa bazireese mu ddwaniro. Ekyo ki? Embwa. Olwo olugoye kyolwo lweruma. Fulaga ya Uganda. Kyambalo ky'amagye ekyo. Oyo yakyogedde musiru nnyo. Mujega nnyo. Kakati omanyi nakugamba mu Uganda kasita bulaazawo bamutikkira nti agenda kusaavinga ne poliisi ya Uganda. Manya yamaze dde okukola endagaano n'obulimba. Yamaze dde okukola endagaano n'obulimba. Aba yamaze dde okukola endagaano y'obulimba. Toddamu namuteresa kyapa oyo. Totawaana. Ne bw'ofiira tomubikira. Ayinza okubeera enansana n'agamba ndikatwe. Omupoliisi wa wano akulimba n'omwana omudaali. Okitegedde? So kakati naye kisinga okubeeramu ekikulu
bino Museveni tabiriimu. Tebimuvunaanyizibwako ebyo ebikolebwa. Bimuvunaanyizibwako as the leader nti alina okuvayo okubikomya. Ate era ne Museveni obuzibu bw'alina kwe kulinda ensobi n'ekola ki? N'ekula ng'agiraba. Olaba ebyabaawo wali mu biseera bya insecurity yali nga mu poliisi. Mulembe gwa Mukwadde Buffe Kayihura. President Museveni yasinzira mu kukungubagira Afande Kaweesi. N'agamba General Kayihura poliisi ye nerimu kawukuumi. Era mu kaseera kano tulina okumugyamu. Walaba bwe yakola lishafu ezaali ez'amangu waliwo gwe baddamu kuba amasasi. Tewali. Museveni muyeekera. Ebintu abiraba naye ekizibu ky'alina alwawo okureactinga. Ensobi neekola ki? Era bwe twatambula bwe tutyo Kayihura naye ne kimulya. Ensobi neekula. Kalina kino bano abakubatiya gaasi bano baradisi nze nakugamba. Baradisi n'aba DPC balina bono obulagiro. Ekyokulala regimu buli weekaddiwa. Otandika okunoonya directive eziva nga tomanyiiwo. Because buli muntu abeera mu regimu ng'ayinamu obukulu aba n'obuyinza. Yensonga lwaki akakiiko k'ebyokulonda kayinza okugamba Kyagulanyi nti ogenda Kamuli. RDC we Kamuli n'agamba sikulabayo. Era ne kiba. Naye nga imagine RDC just zinagamba mu gavumenti office yesobola kugendamu. Nonkubyeso seka kamyoka twakadde wa RDC nkuliisa nnyoko. Shikamyoka bakuzaalawa. Nze Butambala. Butambala. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu masika ngenda kuzomeza 29. Sebo wategedde entambula gyagenda okutambulamu. Odda ndaba bamuwa eki? Naye kisakati okuba ekikulu kutuuka akola emirimu. Obutateekawo ki? Obutateekawo mugwa, kusika mugwa. Naye ng'era nga bw'ogambye RDC ne DPC w'e Masaka. RDC w'e Masaka ono alina amalala. RCC. Oyo. Oyinza ogamba office gyalimu yawa Prime Minister. Oyo kati waliwo abantu babeera mu office nga takyalina ssuubi. Okitegeera. Myaka alina 72 abuzaayo 3 okufa. Akoze mu bufafu binene Mungu n'amugjayo n'amusika kati ali RDC. Kati oyo era nze RDC w'e Masaka mulaba.